Kitalo nnyo eky'abantu baffe abafiiridde mu njege eno ya kasasiro makya g'olunaku olwaleero ng'omukulembeze era ali concern olw'abantu baffe abakawempe North abafiiriddwa abantu baabwe wano mu Kiteezi, kubanga tukimanyi bulungi nnyo Kiteezi asuza abantu bangi nnyo. Abantu baffe bava mu constituency ne bajja ne bazimba eno olw'ebbula ly'ettaka. Ng'ogyeko n'ekyo abantu b'omu Kiteezi nabo bagwana okubeera nti tuyimirirawo nabo naddala mu njega ng'eno, kubanga kasasiro ono abagwiridde olunaku olwaleero. Kasasiro akuŋŋaanyizibwa okuva mu kibuga kyonna n'ayiibwa wano ku landifiirwa eno, era obwo tujja kuteeka nnyo enninga ekitongole kya KCCA kubanga gye buvuddeko abantu beekubira enduulu nti landifiirwa eno ejjudde, naye ne guno gwaka KCCA waliwo okusika omukono okulaba nti bafuna ekifo ewalala ekyokulaba nti bateekamu kasasiro. N'olw'ensonga eyo KCCA muveeyo yonna yonna gye muli mu kaseera nga kano akazibu njega ng'eno egudde ku bantu baffe, kubanga ne ambulensi zennyini ez'ekitongole kya KCCA zibadde zeebase ku magombolola. Kaakati tuziwawamudde buwawamuzi okulaba nti zijja okutaasa abantu baffe, naye ng'abakulembeze wetuli nnyo okulaba nti tukwasizako abantu baffe ab'ekitundu kino okulaba nti tununula abantu baffe, okulaba nti oba oliawo ekitundu tukitereeza. Tusaasidde nnyo baganda baffe abafiiriddwako abantu baabwe mu njega eno.